Aswengere olunaku olwaleero ndidye okwiza empapula okubanga nja kuvuganya ku kifo eky'omukulembeze wa Member of Parliament Jinja North Constituency. Olunaku olwaleero lwa byafaayo nti abantu abaali tibasuubirwa, abantu abaali tibalowoozebwaku, twidye to take up leadership, twidye okutwala obukulembeze. So kino kikulu ino mu matu g'abantu ne maiso g'abantu era kirina okulingibwako ng'ensonga. Twidye olw'okuba nti tusobola okwemerera mu maiso g'ebyo ebizibu ebinigiriza Abannayuganda twasobola okuba nga tubyogerako. Tiniifa abasinga okutegeera, tiniifa abasinga okuba nga twasoma ino, ayi lwakuba tulina obuvumu obusobola okwogera ku nsonga ediruma Abannayuganda boona boona. Abannayuganda boona boona. So Abannayuganda olunaku olwaleero lwetutandise ekigero ekisooka ku Uganda empyaka, ekigero ekisooka ku Uganda ensuubize, ekigero ekisooka ku Uganda ejo okutuleeta tuwena awalala, inclusiveness. President akyogeranga ku bulido. So this is the day twida kwongera okuwaayo ebisinga bungi olw'akaseera kankomaawo. Thank you so much.